Kati emyaka giweze 9 kasookedde ng'etteeka liteekawo ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala Kampala Capital City Authority KCCA liteekebwawo. Etteeka lino lyajja n'ekigendererwa ekyokulongoosa ekibuga Kampala okutuukana n'omutindo gw'ebibuga ebiri ku mutendera gw'ensi yonna, era abakungu mu kitongole kino bazze batema empenda ez'okuggusa ekiruubirirwa kya gavumenti kino. N'okutuusa olwaleero bw'oyingira ekibuga Kampala ekikwaniriza ke kalippagano k'ebidduka, emyala egizibikira buli nkuba lw'etonnya n'ekiviirako amazzi okwanjaala mu bantu, enguudo eziriko ebinnya ssaako n'ebintu ebirala ebitannaba kutereezebwa. Isma Kakooza gwe tusanze ku kizimbe kya Demba Arcade mu Kikuubo agambye nti Kampala yafuuka wa kweyiiya olw'amaduuka agamerukawo buli kiseera kyokka nga gatunda ebintu bye bimu, ekibaleetedde okuvuganya okw'amaanyi nabo kwe kusalawo batandikewo enkola ey'okutumbula ebizindaalo basobole okufuna bakasitoma. Bakasitoma baffe abalungi mwenna tubategeeza nti ffe ba Side and Sons abatunda plastic yenna. Bakasitoma abapya bangi naye bakasitoma osobola okujja muno mu Kikuubo Kikuubo tosobola kugamba nti kintu gundi kiri mu kifo gundi nga bw'okiraba mulimu buli kintu kyonna ngoye biki byonna naye okugamba nti kino kiri wano kintu kizibu kuba mulimu sukaali mulimu biki bingi kati bw'oba ng'olina omuzindaalo omuntu asobola okumanya nti ekintu kyennoonya kiri mu kifo bwe kiti. Bangi ku bantu abayingira ekibuga beekokkola amaloboozi agava mu bizindaalo bino ebiranga ebyamaguzi nga bagamba bibamalako emirembe, kyokka Nnaalongo Kalungu omu ku basuubuzi abakozesa ebizindaalo bino agamba nti bo bibayambye kinene nnyo. Nfunye mu kizindaalo ekyo kinkoledde kubanga abantu bange baali tebamanyi nti tugenda kusenguka, naye bayingira bwe bati bawulira nti Kalungu ali wano era sikirinaamu buzibu. Era kimbeeredde kirungi. Kyokka waliwo n'abo abakozesa emirimu okuyita abaguzi nga bano bo tebeetaaga na bizindaalo. Lokobe giraso b'ekikopo kya lukobe koteine ffe tukozesa mimwali bo bakozesa naye tebabikkiriza wano mu Kikuubo. Abatembeeyi tebabakkiriza kukozesa mizindaalo era abagikozesa bali bagikozesa mu bukyamu. Ku nsonga y'okutereeza oluyoogaano mu kibuga Kampala, omwogezi w'ekitongole ki KCCA Peter Kawuju bwe tumutuukiridde ajogeddeko bw'ati. Nga tugamba nti eriyo ebifo abantu bwe balina okukoleramu emirimu egy'enjawulo, naye ate erimu emirimu abantu gye bakola nga muvaamu kerere oba noise. So ne tugamba nti kerere alina okubeera regulated. Ensonga lwaki tugamba nti bw'obanga olina ekivvulu ky'oyagala okulanga olina okujja n'ofuna olukusa n'ofuna n'ebbaluwa okuva mu kitongole kya KCCA. Waliwo enkyukakyuka ezizze zikolebwa mu kibuga Kampala nga mu zo mwe mulina enguudo. Nsalesale ateekeddwawo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno okulaba ng'enkyukakyuka zino ziteekebwa mu nkola. Tuluyita Namirembe n'okkirira n'ojja ne weekoona ku luwumu n'ogenda mpaka ku Entebbe Road. Oluguudo luno tulukoze nga lwe lumu ku nguudo ze tugenda okuba nga tukyusa kubanga ebipapula n'ebiwandiiko ebiriwo bitulaga nti abantu mu kibuga Kampala abasinga obungi batambuza bigere. Mwezi guno nga guggwako nga 26 tujja kuba tukomenkereza ebintu byonna kati ebiri ku luguudo luno era nga 27 tutandike programu empya eyatukozesa oluguudo luno okulukyusa okulufuula kikyeruli. So tetujja kusuubirako muntu yenna nti avugirako booda, tetujja kusuubirako muntu yenna nti aleeta bintu okubitundira ku luguudo luno. Bannakampala mwenna tuwagire enkyukakyuka, tuwagire ebintu ebigenda tutwala mu maaso. Joan Nabawes, BBS Telefina, agesigika.